Ankopye ebintu abizeemu bannage bino byo simanyi waji bigenda kugwera oli ku Suvi News Extra video nkusaba gimpeereka like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga nti mukwano subscribinga bannage biki lwaki atabula entalo kugamba yita kuwa ntalo katubirabe nabyo tweyongereyo. Bambi President Museveni webale nnyo kuzimbira bebekulu nnyumba webale mutwala bulaya n'omujjanja banadda n'atuwentegeraye tusaba omwana w'abandi amugye ku lujja amuwase ebyaddala. Osegera nenga bebekulu wamma lekera okulingiriza ensonga ezitakwatako leka banno beyagale Chameleone bwaba avuddeyo Bobi Wine yavayo wano nga ayina ekirooto kye okirinyemu ekyesimbyemu enookalambadde omuntu alaze n'abantu kyasalukana Chameleone naye bannange Uncle Palaso kiki ky'oyagaza bebekulu kiki ky'omwagaza musajja wattu bannange ffe katweyongereyo n'agaffe. Maziga merere n'omulala afiride mutisa bannange pressure bulwadde bubi mbiyina mu maaso awo Hon Ssengirinya avudde ku accident ali mu mbeera mbi nnyo byonna mbiyina alien skin tebinaba kugwa Lilian Mbabazi Maziga merere Calvin Kayanja naye muyina mu maaso awo Dola wa Bruno ke bannange womitawaana myerere mugamba mutya mwasiibye mutyaka nsubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribe nti mukwano subscribe binga yero ngene mu notification bell olimesi wanga byonna byemba nteeka bwe ntyo nkusaalise n'omumbejja waffe munange Katrina olunaku olwaleero alabiseeko bw'atyo munange daddy ng'atuukiriza kiri ekyokuba omuzadde omulungi wamma omukwano lekalekera nga taata afiirayo ddala ddala tewembanku ewa Diana Nabatanzi naye bannange lwaki bantu bannange tumwagala muntu asanyuseemu omuntu wasanyuka temwe mukiraba bubi nnyo nnyo munnange Diana Nabatanzi agezi napostinga ekyo kifaananyi nga wookiraba nateekako obugambo obulungi ennyo nnyo naye bo mama bajjaaji bakuno ne batandika ne bagamba bannange era gwe lwasa yakusobola oliawo wadibira ku lujja wasuulawo lwasa obulidde omusajja akutwala ate nga mwebi ne lwasa obwongo bwali bufaanaganya bannange abantu kiki nnyo lwaki mulina obusungu obutabakwatako lwaki mulumba ebintu ebitali byammwe bannange ate byo nga tubitadde ku bbali ye munnange abeera sekawere dictator Amiru bannange essanyu erimuliko nga lyamwokiwagonja muyina mu maaso awo bannange ng'atunnyonnyola bebi amannya bamuyitaani byonna mugenda kuba ate nga mubitegeera naye mu byonna yeebaziza mukyala we bambi Chozenibbe katulabeka video tweyongere. Sekawere ogamba oti lifted sina buzibu bonna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Obulamu bugamba tukulikeza dde. Obulamu bulungi ndi musanyufu nnyo kyomanya ndi musanyufu nnyo mwana wa maama. Ati kitegeeza ki eri Amiru kuba munengo omukyala omaze era n'oddamu n'omuzaalamu what do you like how do you feel? Mpulira bulungi nnyo essanyu lingi nnyo ya mwana yampadde ezzadde eryokubiri. Omwana omukyala yakwadde ezzadde eryokubiri mwana ki? Mwana mulenzi era mulenzi twamutuumye Gibran Mutebi Nsubuga mwana wa Mamba yesebu tubeera kawo noga nti bamunaye this time round njagala ku mwana muwala nga gwenga omwami edda abaana bonna kiba kiraba okuva ewa Katonda Mukama kyona kyaba abawadde kyemugenda nakyo ate nze buli mwana abeera eko ya omukyala tulaba omufuutulamu abaana kumukumu kiki kyemugoba Amiru kiki kyemugoba? Tetulina nnyo kyetugoba naye nze ndowooza nteekateeka za Katonda. Mukyala kasita asiima bwati nanga Amiru ndi ready osobola omugamba nti ate ki neddira muzaabuzazi as long as osobola obbaweerera osobola obbalabirira ya omanyi n'ekyo nakyo ekyo abakyala kibazzaamu nnyo amaanyi bwakuzaalira omwana n'alaba nga ofaayo osobola oteekayo kafiizi kyetaagisa n'ogira abaana n'owambaza ne baba lava enyuma ate mwenna nga mweguddeko nga mweyagala bannange byatebya nga tubitadde ku bbali w'omunange ekiri wa mwana mulenzi alien skin bannange olutalo nga lufuuse olutalo eno bamulalika kumutta eno bannange kasooke mbatereko kano ka video namwe mwewulirireko ate ekigenda lumba alien skin tugenda kulumba Bobi Wine nga tetulina nagwe twebuzizaako video ku video lumba champion good tukukwatire ku Kampala ne maama we tumutwaliremu simanyi Suubi simanyi Sadraka simanyi bani bonna abo okitegeera nyanda ku nyanda gwe kwata ku alien skin
Bobby tawona. Kwata ku champion gudo Kampala n'abasigadde bonna tebawona. Kati mwebereremu. Kwegambawo mitawana merere timu Fangoni Forest yewera banange ne timu Nupu nayo yewera kati simanyi banange ne katusaye mukama uno myego guyimuse saidi ne saidi ate agukendeza kuba banange abantu nga bewera bananga tebwe nkuzaako wano ye banange Zahara Toto ennaku yashira gashumba yatiri sanyule yatugambi yali okusekerera abantu abali mu relationship nga bawo kanyitayagala kula abantu nga bali bumu katumulabe naye tweyongereyo Zato zinkolera wano naina intalo zange zalavu n'ekimeke kyange mwanangira namwafula musimanye era bakachaye era zabanaye buli wanda omukazi nga bakufubutula bakufuntula bakukuba bakuvuma nsanyuka kubanga nange mwasanyuka ku lwange kati ebyashira ndi musanyufu sijabalimba njagala nye yononese. I'm so sorry Rickman bakubya musanju muno musanju Zato, you're gonna say I'm a hera, but I'm not a hera. You showed me hate, now I'm also returning the favor, you know? Zato. Ndowooza nammwe Zahara Toto mwewulidde wano bamusekeera hewe gyamuwunyira n'omunaligeria wa fooli eyali omufere bannanga ate bwe nkuzaake nate mulowooza Calvin Kayanja ani mukyala Bruno Kimama Kalimunda Dola tebaba bakaganye dda munnange bo munnange bajjaji bakuno batandise dda nti okuva Dola we yafunyemu obutakanya ne Bruno ke ate tumanyi bulungi nnyo Dola alina olubuto munnange ate omukyala oba olina olubuto mbobeera olina okumenya kati munnaye mbu Calvin Kayanja ye munange yakoze omutima ogw'ekizadde atasobola okuba nga yambako Dola bamenye banange bakuze olubuto gaata amawulire ag'ennaka agaliwo banange nze simanyi kiki kyatuukako Honorable waffe Ssengirinya tumanyi bulungi nnyo yakava mu ddwaliro n'okuwona tannaba kuwona banange bulungi naye munange olunaku lw'ejjo abadde atambulira ng'omuntu okola kiw'otambula ate munange esirye bamutomeredde era nga woolabaawo bamuddusiza mu ddwaliro ng'embeera mbi nnyo biwalataka kale banange gwe wenna banange atambulira ku Honorable waffe bambi tuyambe ekimala aboneredde mninga katongera omuteeka mu ssaala bambi mukama atamusuuse era amugyeko n'ebino ebintu ebibeera bimulondoola gaata amawulire ag'ennaka agaliwo ye kansala waffe munnange Nalongo Anet ono nno ng'abadde kansala w'Entulege mu disitulikiti y'e Rakai munnange abadde alina ekimbe eyo nno waffe bannange abadde alina ekimbe munnange nga kiki ekimutawanya ekyo ekimbe kya pressure leero zirinya ate era ne ziika kugamba wamma nga obulamu bwe si bulungi yadde n'akamu naye munnange olunaku lwali we bukeeredde nga batugamba nti ate munnaye Nalongo zembuyaga ezikaze empewo naye katusabe omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako bambi bw'ate bwe nkuze eno ewa Lilian Mbabazi munnange nno amawulire agaliwo Randy Road amugobye mu nnyumba oluvannyuma lw'okuba nga amubanja emyezi gy'ennyumba 18 bweddu munnange agambye wammwe weewaawo ow'ebbanga otamwemukira teweebika bambi nviira mu nnyumba yange kakano ka vidiyo katukalabe. Lilian Mbabazi yampangisa ennyumba eyo ng'ennaku z'omwezi 21 February 2018 buli mwezi ng'asasula $1,500,000 ye $1,500,000 buli mwezi naye gye bivudde bigenda oba engeri gye babadde bakwataganangamu kituuse ekiseera nti client waffe ali dissatisfied. My complaint is she has not been paying rent. The last rent we received is 2021 April. After that, she has been promising, but she never appears. Okay. And more information, I request my lawyer who can give the more information on that. N'ekyamazima embeera ey'obuntu ekoze eki eganye. Okay, bw'oyogeddeko naye akugambye ki ku ssimu okwo kwe tubadde ng'oyogera naye? I'm Sufyan. Sophia. Yes. Sophia, my things are still in the house. There is no way I would do that to Mr. Aram. And I told you this morning that lady we were waiting for came back today. I'm going to go and see her. When I speak to her on Thursday, I want to tell her it's very urgent to get up to the house. My things are still there. I would not lie to you. I sent you a demand notice. I sent you. But have I ever met you? We've been making programs and you've been turning me down. You are in town and I've been seeing you several times. We come out to do work and then we come back to where we've been camping. Madam Lilian, for the information,
Just know that whatever I do, I know whatever you do. Thursday, I'm going to be with you. It doesn't matter whether you meet me or not. Thursday, I'm in that house. So you opted to run away from the house. You removed all your properties, and now you're claiming that you're still a tenant and your properties are inside. Please come. This is a matter of police. This is a matter. No. Listen to me, please. If I come on Thursday and my things are inside there, tell me what you're going to tell me. Tell me what you're going to tell me. If I come there on Thursday, I open that door and everything is in the house, what are you going to say to me? Good enough, you have the keys, right? Yes. When I come there on Thursday and I open, what are you going to tell me? When you see everything is still in the house, it must even be very dusty. The things are still there. I cannot run away from my things. Madam Lillian, I personally thought that these are solvable issues. They are solvable. But the money had become too much. Mama told us to wait. She said, listen, the funds are coming in. That's what she told Mr. Egesa. And even today, I told Mr. Egesa, what's the latest? When he talked to me, I asked him. He said, Mama is back. So I said, okay, let's go and talk to her today. I would not lie to you. I would not run away. Why would I run away? I'm not like that. You engaged Mr. Egesa. You engaged Mr. Egesa. He has been promising to make payments of the due amounts, but till now, actually, I reached an extent. For the last time I talked to him, he was open to me, where he said that, Sufyan, you know what? I'm disappointed with these guys. Let me call him.